Abantu abazaala abaana nga bafa, abakyala n'abaami. Oli mukyala, embuto bakugamba olina nabbuguma, ofuna embuto zivaamu. Ozaala abaana nga bafa, n'ozaala omwana n'amalawo ennaku 2 n'afa, n'ozaala omwana n'otamubuusaamu n'afa, n'ozaala omwana n'awangala emyezi 3 n'afa, n'ovaamu olubuto. Embuto zivaamu, embuto zikulukuta. Okukulukuta guba musaayi. Kiva ku ki? Oba oli n'abulwa oluzaalo, oli n'abulwa omwana. Eriyo omusajja asobola okufuna omukazi ne babulwa omwana, naye ng'ate omukazi yagenda okujja mu maka omwo ng'alinayo abaana, ekizibu ne kiba nga kiri ku musajja. Eyo yonna paati ya mizimu. Mizimu. Okitegedde? Eriyo omukazi ye nga buli kuzaala bamulongoosa. Omuzimu guba gukubanja akambe n'ekibbo n'olubugo. Kyokka okukulongoosa waliwo ekkowe eddala. Twogedde ku bantu abasalira ebisolo mu lumbe. Okusalira ebisolo mu lumbe eba ssaddaaka. Ekika oba ennyumba oba ogisaliddemu omusaayi. Kuba akabonero k'omufu tukannyonnyodde mu odiyo esoose. Tetugenda kukaddamu nti abasse mufu abawalumbe mu budde obwo, omufu talaba musaayi. Era mu biseera by'omuntu wamwe ng'afudde temulya nnyama. Okitegedde? Muddeyo ne ku mafa ga Yesu. Olunaku olwokutaano tekulibwako nnyama. Mu nnaku ezo mwe muli olunaku lwe yafa oba lwakutaano ndowooza tekulibwako nnyama. Nabagambye amadiini bya buwangwa ng'obuwangwa bwe mulimu. Lwakuba muli babuyabuya mwe mwalooza nti obuwangwa bwammwe ye Sitaani. Mugende nga mulondoola ennono mujja kugenda okulaba nga mukola ekintu kye kimu. Mwawulanjatula n'amawanga kuba buli ggwanga mu buwangire bwalyo n'ebyo bye ligoberera mu nnono okunonooza n'obuwangwa mu ggwanga lyo. Okitegedde okuva emabega. Kati mwe mubanga ebyammwe mwabireka emmanju mwe mubanyi musosowaze ebyabali naye mugoberere ebyafaayo byabwe mujja kugenda okulaba nga bye byammwe. Okitegedde? Omufu lwagwa, omulambo guli mu nju, temunnaguziika, temulya nnyama. Nammwe mwenna bagenda mu kuziika ab'omu nju obudde bukuyiseeko yise ku kkubo oguze akasito kikyamu. Gwe ab'omu nju bannannyini mufu kikyamu. Ku mufu tebalirako nnyama, ku mufu tebasalirako kisolo wadde embuzi wadde ente. Tubinnyonnyodde mu odiyo esoose ne tubanyonnyola ku bagagga ne tukugamba ggwe amanye ennaku yo totunuulira mugagga. Bagamba mugagga alina faamu erimu ente 5. Ente 9 zaasaliddwa, abantu baalidde ne balemerwa nawo. Omukolo bagufudde gwa ssanyu. Gwe ku bwammwe bwa ssanyu. Alina byakkoledde yakubeererawo yakuweerera. Gwe ku lulwo gwa ssanyu. Tumusiibule bulungi n'essanyu tulye tunywe. Ani yakulagira? Ku mufu ng'omulambo guli mu ddira ani yakugamba? Ani yakulagira? Ani yakugamba? Okitegedde? Ebintu ebifaananganako bwe bityo. Kaakati mu mbeera bw'eti abantu basanze obuzibu. Eriyo omuzimu okuba nga gukubanja fayina ekitukiwulira naye nga tegujja mu bubi. Emizimu egijja mu bubi kyama ki ekiri emabega waakyo? Omuzimu gukubanja lwaki buli lw'ozaala bakuteekako akaso? Jjajja mwoyo okufa kwe yayisibwa atya? Jjajja wayinza okuba yasamiranga, jjajja wayinza okuba yaliko empewo, mu mafa gwe mu lumbe lwe sezzimu ayitaayita ne musala ekisolo. Omuzimu ogwo gwe gulikwata suwaddiiru buli kyanaakolanga kambe 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 mu kuzaala kambe kiso wakulongoosebwa kubanga mwasala. Okitegedde? Emizimu giba gitubanja fayini naye waliwo be gibanja mu bubi. Agenda okuteekawo ekibbo n'olubugo n'akambe ng'olubuto lwe lujjuddeko enkindo 4. Abamu ne batuuka n'okubajjamu n'abaana naye nga si kyeyagalire. Okitegedde? Kyova baga nti mukole lubaale babalaga abakazi be mulina okuwasa, so si buli mukazi ojja kutomera omukazi nga tojja mujjamu mwana
ojja kutomera omusajja nga tojja mujjamu mwana ng'ewaabwe wabi nnyo. Okitegedde, ewaabwe musaayi gwe guwunyayo, mu kufiirwa basala misaayi, bwe basamira lubaale basala misaayi. Okitegedde, embuto ezikulukuta guba muzimu nga gukubanja, naye omusaayi ogwo gukulukuta omanyi gwava ddi, gwavaawa. Lwaki omuntu akulukuta embuto? Lwaki omuntu gwe balongoosa obulongoosa nga mukazi? Lwaki omukazi atazaala? Lwaki mu kumwambulula n'okumuwa oluzaalo? Lwaki omusoosa nkoko nzirugavu gy'akozesa mikolo gye? Era enkoko eyo tesalwa. Abasalira ku bakazi nga bavaamu embuto ne babasalirako enkoko oba be balongoosa, mbasaasidde. Ebintu bino byonna bigenda na kunoonyereza na kumanya ennono. Anaatereza lubaale alina okuba nga amanyi ebyafaayo bya lubaale na ki, migenzo ki, lubaale azira ki. Enkoko eyisibwa ku muntu, amakulu gaayo, enkoko etudde mu kizikiza. Enkoko eba nzirugavu, langi enzirugavu ey'ekizikiza. Bw'oba osobodde esobola okubaamu olujumba si kibi, naye yandibadde nzirugavu. Eyisibwa ku muntu okuva ku mutwe. Jjukira omuntu oyo ayambaddwa omuzimu guli, naye tomanyi omuzimu ogwo gubanjira mu kkowe ki? Gubanjira mu kkowe lya musaayi. Buli zadde ly'anaazaala lijja kulukuta. Buli zadde ly'anaazaala lijja kubeera nk'okusala, kwe kuyiwa omusaayi. Abaakusooka baasobya, era bwe tuba tufukamira ku byoto bya bajjajjaffe tugaa nti ku lw'abajjajjaffe, ku lw'abali abansooka baba nga baasobya, kuba okusasira n'okusonyiwa. Ndi mwana wajjo, sina kye mmanyi ku ebyo ebyaliwo. Bakama bange nsaba munziriremu ensobi zonna ezaalekebwawo abansooka. Omusawo alina okuba nga yakwambuludde. Ettaka ly'ekiswa lye lifulula, amazzi agakulukuta ge gakulukusaako byonna ebikuliko bigende. Akeeyeeyo kabeeramu miramula n'olukandwa. Olukandwa lwe lukandulako embeera yeesitukiramu n'omuzimu. Omuzimu gusitukirako ebintu by'otamanyi. Emizimu egimu gisituka nga ab'ekika bagisimbako eddagala, ne gusituka n'eddagala omuzimu gujja nga ddogo. Kyova olaba omusawo w'empiki, ebiseera ebisinga obungi omuzimu bwe guba gukulembeza ddogo era alaba ddogo. N'akugamba tusooke twawule eddogo ku lubaale. N'akugamba kati eddogo liweddeko, omuzimu gukubanja ekibbo. Ng'omanya omuzimu ogwo ku kijja ewaabwe waliyo kitammwe oba ssenga mmwe yalemererwa, ne bamugamba okuwangula bino, twala eddagala lino oliteeke ku kijja. N'asimbako eddagala. Emizimu egimu gisitukira ku ddagala. Ab'ebika abamu ababuyabuya basimbako eddagala balowooza nti lye linaabataasa ne liggukira mu baana. Okitegedde, eri omuzimu ogusitukirako eddagala. Omuzimu ogusitukirako eddagala nagwo buli lwe gujja gy'oli gukuba mwana munda. Era obunyiivu bwagwo gugamba abaliddawo Mikayiri nga bw'onsimbyeko eddagala, abaana abaliva mu ntumbwe z'abaliddawo nja kubalagako. Buli lw'ofuna olubuto, buli lwe gusituka gukuba mwana. Okitegedde, gukuba kipulacenta olubuto nga luvaamu. Okitegedde, omuzimu gwe baasalira omusaayi mulumbe, buli lwe gusituka bwe guti era gujjirako kabonero ka musaayi, olubuto ne lukulukuta. Okitegedde, omuzimu ne gulyoka gukwetooloolera mu lubuto, omukazi n'agamba buli lwe ngenda mu nsonga olubuto lunnuma nga bisa. Olubuto lubeera lunnuma, ebintu bigulumba ne byewanika ninga alinamu omwana naye nga muzimu. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Emizimu egisinga obungi okusobya, ensi etudde ku bunkenke, ensi etudde ku nsobi, ensi etudde ku butamanya, ensi etudde mu kubuzaabuzibwa, ensi erimu abantu abateebuuza, ensi erimu abantu abateefumiitiriza, ensi erimu abantu abakaddiye ebyaliwo ne batondawo ebipya. Ebyo byonna obisanga mu nsi eno Uganda, era mu Buganda, era mu bannansi, mu bantu abakulu. Tewali muntu mukulu kati eyeeyita muntu mukulu. Bonna abantu bonna endowooza za kumpi, buli kimu bakitwala nga bwe balabye. Effamire bw'ebaamu ekyana ekyasoma oba kirenze oba kiwala, kye kiba n'eddoboozi awaka. Ekirenzi kye kiteesa kibagoberera. Balina kitaabwe, balina jjajjabwe, balina ssengaabwe. Ssengaabwe bw'anaayagala okuwanuuza ajja kutya, kuba omuvubuka ono yatera okujja n'amuwa kasente, sukaali n'obuyambi n'omugaati.
omuvubuka omwana omuto yakazaalibwa ajja atikiddwe Makerere olw'okuba alina ssente ne zimufuula muntu mukulu n'abeera ng'abasalirangawo byonna ne mumutya nnyo ne mumuwanga nnyo ekitiibwa nga ye mwana awaka kyayogera temuddamu. Omwana asomye afuna ssente olw'okuba alina emmotoka gye tanagipakinga mu luggya lubaala atuuka n'abakwata bwe mutesa okusamira omuvubuka n'agamba taata ebyo ebintu tebikolebwa waka nga ne taata agamba tobireetawo wano. Omwana owajjo asinzizza taata alina liiso lya mukulu obuyinza olw'okuba afunye ssente. Ssente lwaki mukkiriza okubasuula awabi? Lwaki? N'abaana bafunye ssente bafuuse ekizibu mu bika ate abaana bafunye ssente be basinza okuzaala abaana abalema abaana abazimba amagulu n'osanga omwana ng'afunye ssente ng'ebigere bibeera mu sitookisi dokita emulagu ne weebuuza bw'aba dokita ekimwambaza sitookisi nti ebigere bizimbye kiki osanga abasawo emulago n'oseka nga dokita mulamba pulofeesa naye ng'ebigere bye byamulema okujjanjaba. Saayansi wa bwongo waliwo ebintu munnassaayansi byatasobola kwepankirako. Abantu ne balisoma saayansi ne bakeesa enjuba bannassaayansi ba professional ne bwe balisoma saayansi ne bakeesa enjuba waliwo ebintu ebyabasukkako waliwo endwadde ezabasukkako okitegedde. Era bw'onoogende wa munnasaayansi ajja kugamba omuntu tasobola kuzaala nfudu. Munnasaayansi ajja kugamba enfudu omuntu bw'aba n'omwana mu lubuto omwana agatta olulera n'alugatta n'olw'omuzadde n'abeera ng'afuna emmere okuva ku muzadde. Munnasaayansi ajja kugamba nti enfudu teyina lulera tesobola kukulira mu lubuto lwa mukazi. Kati waliwo ebintu ebyasukka ku bannassaayansi. Omusota teguyina lulera lugusobola kukola ng'olw'omwana n'omuzaalirako enkundi. Munnasaayansi ne gye buli eno tasobola takkirizangako nti omuntu asobola okuzaala omusota. Okitegedde? Kati waliwo ebintu by'olina okutuula gwe wekka ne wekkakkanya n'ogabizagabiza n'ogatta n'oyawuza n'obala ensi eno n'ogikolako ekibalo n'ogamba ensi y'ensi n'ebigirimu. Ne bino bye tusoma mu bitabo nabyo weebiri n'ebyensi weebiri eby'obutonde weebiri. Saayansi basoma musome ne Katonda alina bye yeesigaliza. Okitegedde? Mulekeraawo okubuukira gundi waabuukidde ate mulekeraawo okukola lubaale bantu. Lekeraawo okukola lubaale gundi yagambye. Kolanga lubaale ng'otunuulira mu ngatto zo. Kolanga ky'olina okukola ng'otunula mu ngatto zo. Leka kubeera nga ng'olina gy'otambuliza ensonga osange gundi akujje ku mulamwa ojja kuba okola lubaale bantu. Jjajjaawo akuloosa agenda wa Nakayima Mubende osanze omuntu agambye waasoba ate nga jjajjaawo gy'akulaga oba otegeera. Jjajjaawo gy'akuloosa ababuyabuya abaalemererwa mu kubuzaabuza ensi abaalemererwa osanze yalemererwa olw'okuba ayinamu essente ayinamu ekigula omutwalo bya kiseera. Osanga omuntu ssebo ng'akubuzaabuliza ku kiseera atambulira ku bibonerezo. Okitegedde? N'omusanga anyirira yeekubye ekizigo. Okitegedde? N'akugamba eyo nno gy'olaga waasoba nze nagenda wali neekola bwe nti ne bwe nti n'entereera. Kumbe ebintu byakugamba yalemererwa omusambwa gwamuziba maaso. Akalimo kaafuna kaali mu kweyagalirako kaaliko kaakola ka kiseera. Mu myaka 2 muweemu akaseera ojja kusanga abonaabona. Okitegedde? Obeera nga dayirekiti omusambwa gukuloose wa Nakayima Mubende. Beera dayirekiti. Oli bw'agamba nti waasoba kkiriza ku olwo ng'oli naye gwe genda. Bwe waba waasoba kati Nakayima ali luddawa? Abatudde mu bifo be basobu. Ojja kusanga omuntu atudde mu kifo nga tewakkirizibwa kunywa mwenge naye nga ye ali mu gunywa. Tebikwatako. Muleka ali ku musaalaba gwe. Genda ne by'otutte akukulembera abikkozese oba yakolerawo ki oba akolerawo ki. Abantu be basoba emisambo amaanyi gaagyo gabaawo eri abantu abatalina musango. Abatuddewo basobola okuba nga bali mu nsobi nga bo tebakyayinza kusaba kintu ne kiraka ng'era bali ku kibonerezo. Okitegedde? Wabula ng'ensobi ezo tezikwata kuggwazze. Amaanyi g'omusambwa go gabaawo. Bakuloosaawo. Genda wookolewo bye bakugambye. Va ku bantu abagamba nti waasoba.
Okitegedde? Mulekerawo okweyogeza, mulekerawo okweraguza, mulekerawo okubuuza ebibuuzo ebitajjansa. Olina kubira essimu n'akugamba jajja, ate nga bagambe walusi waasoba olusozi lugenda kusengukawo. Kati bwe waba waasoba tulage walusi omulala. Jajja ebussi waasoba ogenda kufuna ekifuba ekiti ekirala, era kyekyo kiriba kyekyo emirembe n'ennaku. Wabula abantu ekibagambisa nti waasoba, omuntu bwadde eka aloota. Abaliwo biki bye bakolerawo? Abaliwo basobola okuba nga ekifo ekyo bakikoleramu ebintu ebitali bya nnono zaawo. Omusambwa ne gukulaga gwagenzeewo gukulaga ebiriwo nti gusula bubi. Kati gwe n'otandika okwogeranga abantu ng'obawabya n'obagamba waasoba, omuntu abadde alina okugendayo n'atagendayo. Ekifo kisoba bantu abakituddemu, bebenderamu, bebakoleramu kino biki. Oli alina n'okujera ennyama y'embizzi n'agiriirawo n'akola ki? Kisoba bantu, so tekisoba bajjawo. Mulekerawo okukola lubaale guruupu, si guruupu. Tunula mu ngatto zo, tunula mu bigere byo, beera dayirekiti. Nina okukola kino, tuula ku buliri, jjajjawo bw'aba akutuma wajja bw'omu, era akutuma bw'omu, akuloosa bw'omu, obeera mu kitanda bw'omu, n'oloota ewantu ng'olina okugenda ewantu. Enkya munno nakkubira essimu n'aggamba eyo gy'oloota teri kalungi, naye nga weerabidde jjajjaawo yamala kwetooloolayo. Mwawule empalana. Eriyo abantu abalina empalana ku bifo ebimu ng'ajja kukugamba wakyamu, kumba ayinayo empalana, naye ng'empalana zaabwe tomanyi kwe zaava. Kyokka gwe jjajjaawo akuloosaayo. Oyogedde n'omuntu nga yayitayokko, eyayitayokko yalemererwayo, ayinayo obukyayi, agambe yo teri kalungi, ate nga jjajjaawo gy'akulaga. Sooka ombuulire ensi ogenda giyitamu otya? Bw'onoogenda jjajjaawo gy'atakulaga osuubirayo ki? Bw'onootambula omulambalo n'ova ku jjajjaawo kyakulaga n'ogenda gy'otalabangako osuubira ki? Kwe kukola ebintu nga mubiddamu. Omuntu asobola okuva ewantu ng'abadde alina kuyungira okwo. Okitegedde? Kyemuba mulina okumanya lubaale alinga masomero. Essomero ova ewantu ng'oyise primary 7. Okitegedde? Oba P4 n'ova ewantu ng'omwana ayise P4 agenze mu P5 n'atuuka ewantu ne bamuwa interview n'adda mu P4, interview n'emulema. N'ebifo bya lubaale bwe biri. Omuntu asobola okuva ewantu ng'avuddewo mu bulungi, era nga bw'alifuna ekimuzza ajja kudda mu bulungi, n'asanga omuntu n'amugamba kino, naye n'amwegattako ne boogera ebya swakaba, ate n'alemererwa okudda. Kati oli gy'amututte era ne babiddamu buto. Bye yakolanga luli era byaddamu, n'abiddamu buto. Tolaba nga obwongo obutono bukooya bigere, era obutamanya butwala amazzi ekiro. Omuntu asobola okuva mu lusozi Ttanda ng'abadde atabaalirayo, kubanga Ettanda waliyo olubiri olw'omutaka Nakabaale olw'Abengeye. Omuntu asobola okuba mu lubiri lwa Nakabaale, katugeze ali mu lubiri lwa Nakabaale atambudde awezezaayo emyezi 7, olubiri lumusiibudde eddakeeka, oba bamusiibudde genda eka, naye wasigaddeyo ensonga enkusike erimuzza. Kaakati munnange avuddeyo mu bulungi, bakolagana bulungi, era emisambwa gimusiibudde bulungi, atuuse eka. Asanze mukwano gwe nga yaliko mu lubiri olwo. Olw'okuba mukwano gwe yabanga n'eddalu, yabanga yeesulise, ab'omu lubiri omwo ne bamugoba. Kati wadde ebweru alwogerera mafuukuule. Okitegedde? Kati ono akunkumula okutwawuliriza nga era olubiri olwo biki tolina kalungi kojja kujjamu biki era kino kiri, naye nga jjukira ku mutwe gwo oloota ozze mu lubiri olwo, gwe bagamba. Ku mutwe gwo oloota eby'omu lubiri olwo, gwe bagamba. Kakali munnange ekivaamu ng'ogula ebyono byayogera, ng'okkiriza ng'ogamba ama nange embeera nagirabanga, naye nga gwe tebaasobola kukugobera wavaayo mu bulungi era ng'osiibudde. Jjajja wazemu akuloosa, ensonga zaffe zikyaliyo. Oguze ebintu by'ono awala n'ekifo ekyo, obiguze obitadde mu mutima. Jjajjaawo asitoopinze ebirooto byakuwa, era toddamu biraba ku mutwe, kubanga omubuyabuya lubaale atambula na mubuyabuya,
abisitoopinze otandise okufuuka mukwano gwono bwe mubuukabuuka anti nze nange nina gye ndaga eyo gye nkolera ensonga ono munnange ono gwe badde balosa bulijjo ebiroto ne bisitoopinga nga tandika mubuuza ono ddayo ddi nja kuddayo bweruti ekivaamu nga noono agoberera. Nkulayirira bw'otuuka mu kifo ekirala tosobola kutandikira we wakoma oddayo wansi ne bweba kkanzu nga wagiteeka mu kifo kino eky'olubiri lw'abengeye gy'olaze mu kifo ekipya jjukira empisa z'embiri ze zimu gy'olaze mu kifo ekipya oligiddamu mu lubiri lw'abengeye bw'onooba wateekamu gomesi gy'olaze mu kifo ekipya oligiddamu oddayo gye watandikira n'obiddamu buto. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ensonga zino abantu abasinga mubeere bagezi mutambulire nnyo ku jjajja ekirooto kyakuwa kiwandiike kinootinge kiwandiike mu kitabo ogambe nti teriba muntu alisazaamu kirooto kino kyenfunye ndoota ewa Nakayime Mubende ne bwe giriba emyaka 10 sirifuna muntu anziyiza gendayo ne bwali bani ne bwali bamusawo ne bw'olisanga omusawo nagga totawaana eyo waasoba tolina kyojja kujjayo naye nga wakiroota mu kirooto kiwandiike mu kitabo ogambe ne bwe giriba emyaka emeka bye bagamba temuliddamu kufuna muntu abibagamba guno mukisa mugweyambise muwulirize nga audio zino muzikwate butiribiri. Okitegedde mbabbirako nga temunsasudde nga tewali kyemumpadde okujjako asiimye nampa ng'abazira kisabe babeera. Era bw'ova ku bigambo byenjogera ng'ogenda kuwangatta okutereeza lubaale kye ki? Atereeza lubaale yeeyisa atya? Atereeza lubaale aba musiru ate takolera lubaale ku guruupu takola lubaale bantu kasita omuzimu gwa jjajjawo oguyingizamu ebigambo by'omuntu otandise okufuna emizimu ebiri omuzimu gw'omuntu omulamu eŋŋambo n'omuzimu gwa jjajjawo ekivamu omuzimu gwa jjajjawo nga gudda ku bbali ng'omuntu gw'osanze mu kkubo atandika okuvuga. Be bantu b'owulira nti ntambudde ne ntambuza lubaale ne nkola ki? Abamu babeera babuyabuya babeera balina ebintu bye bazze bazjamu ebitategeerekeka nga bebakola tebagenda mu maaso badda buzzi mabega. Nywerera ku ekyo ky'oliko. Okitegedde? Embiri nnyingi olubiri lw'abengeye olwo lwenjogerako gye ruli era n'amaanyi mangi era weegali abamu twaluyitiramukko mu kutereeza ensonga luli ttanda abamu twaluyitiramukko naye osanga abantu eyo nga balwogerera amafuukuule n'embiri mwe tutudde osanga abantu nga bazogerera amafuukuule. Okitegedde? Embiri nnyingi n'embiri endala Walusi n'osanga abantu nga boogerera amafuukuule Bussi luddawa Jinja Kalooli n'osanga abantu nga boogerera amafuukuule. Si buli muntu agenda mu bifo ebyo nti akoleramu ensonga n'aziwangula. Abamu bajjayo bukyayi abamu babeeramu n'empisa embi ne babagoba bugobi. Kati omuntu akuzzeeko enakuteekako akatabo noonyereza yandiba nga baamugobayo bugobi nga takkanya na muntu agenda kukolerayo nsonga era nga tayinza kukuwa kkuba eryo olina kwerwanako n'omwegobako. Eri baamugobayo bugobi yasobya. Okitegedde? Yasobya yanyiiza abaaliyo yali takwata mateeka gaayo ne batabuka ne bamugoba ne bamusibirako emigugu ne bamugoba. Kati omusanze akugamba nti ku mawuuno wakyamu tolina kyojja kujjayo wabi terina maanyi kyokka gy'oloota oba munfuna oyina omusawo gw'oloota buli kadde akujja ku mutwe osanze omuntu agambye nti bannange kati oyo omusawo agenda kukolera ki? Tuula wansi oyawule jjajjaawo n'omuntu ogambe ngobereraani. Bantu mmwe tubasomesezza ne tubasomesa malusu ne gatuggwa mu kamwa naye guli basinga. Omuntu ono aŋŋamba ebigambo bino n'ekirooto kye naloota ŋŋende naki? Aka kantu bwe muli kamanya omuntu aŋŋamba ebigambo n'ekirooto kye naloota ngoberere ki? Ku byombi ŋŋende naani? Ŋŋende n'ekirooto ŋŋende n'omuntu ono. Ekyo bwe muli kimanya abantu abasinga mujja kukola ng'ebintu nga temubiddamu. Jjajjaawo agenda okukuloosa nti genda ebussi. Agenda okukuloosa aba amaze emyezi egiwerera ddala kumpi ng'ena.
nga yatuukayo dda n'enneeyisa zaayo abaaziraba. Abantu abatudde mu bifo ebyo be basobya, wabula okusobya kwabwe tekusengulawo maanyi. Gwe bw'ogendera mu mpisa z'olina okweyisizaawo, amaanyi agakututtewo gajjawo. Ako nako mukakwate. Okitegedde? N'olwekyo abantu abasinga muleke kuseseetuka ku nnono, muleke kutambulira mu nsi gundi akoze bw'ati ne gundi akoze bw'ati. Ebintu by'okukika tubyegendereze, tuleme kubiweebuulanga. Abasalira enkoko ku bijja, mututte omusawo omuganda asaza enkoko ku malaalo ga kitammwe oba ag'abajjajjammwe. Kikyamu. Emirembe egiriddawo tegijja kukomanga mu kusalibwa nga mbuto nga bazaala, embuto okuvaamu, embuto kulukuta. Emizimu egisinga obungi gijja mu bubi, naye emikolo okuviira ddala mu kuziika nga tufiiriddwa omuntu waffe, awo wonna waliwo nsobi. Mbagambye ennyimbe bwe mba mulimu amagezi. Bino ebyana ebibeera ku lujja, ebyana ebiwala ebiwoza abako banaakiraba batya, ne bigula enkoko ne bisala embuzi biki, tufumbira bako gy'obeera omukolo gwa ssanyu. Mubyegendereze. Abaana okufuna ssente ate muleke batiitiwaza bafuge ennyumba. Taata weetengerere. Ogwo mukolo si kukyala. Ebyana bifuula ng'ebigenda okukyaza abaku, ne kufuuka ng'okukyala ne babawa n'ekifo wali eky'ekitiibwa. Ebyo tebirimu bya kitiibwa. Omuko bw'ajja ku lumbe ng'olwo bamutuuza mu mwanyi mu kafoomu, ku kafoomu. So tebaalirira. Mulumbe tebaalirira. Mulumbe tebategekera muntu. Mulumbe kuba kuleeta mmere, kukuwa mmere kuddaka, si kukyala. Ebyana ne mubikwatibwa ensonyi olw'okuba omuka atera okuyamba awaka, ne mubategekera ng'omukolo gw'essanyu, ne mutta n'enkoko, ne mubawa ennyama nsiike bulungi. Biki? Omufu nga mwafiiriddwa omuntu wammwe temuliira nnyama mu mafa. Nkiddamu nga muyina omufu mu nnyumba, omulambo oba mumuziise oba muziika, temuliira nnyama mikolo egyo. Temusaliramu nnyama, temusaliramu nkoko, temusaliramu nte, temusaliramu mbuzi. Muleke abagagga bakole nga bwe baagala. Famire z'abagagga mmeka ezikuumye eby'obugagga bwazo? Omugagga bw'agaggawala yonooneka, asiriwala, ssente zimutuma bingi. Bagagga bameka? Tetuganye mwebali. Naye bagagga bameka olwaleero abaana emisango giri mu makooti? Mugende mu makooti. Emisango egisingayo obungi gy'abaana b'abagagga abaaleka eby'obugagga. Abaana balwana kubigabana, buli omu atunde waagabanye. Njagala genda ku kyeyo, njagala genda mu Iraaka, njagala genze bampe ekyange nkitunde, njagala kuva mu Uganda, njagala kukola bwe nti. Mutunuulire abaana bonna abatunze ebintu eby'obugagga by'abakitaabwe gye bawunzikira. Ne bw'anaagenda ku kyeyo ajja kudda wanira addemu ayavuwale, naye nga kitaabwe yali mugagga. Mugende nga mubagoberera. Mubuukire nnyo abagagga we babuukidde. Mugagga afudde basaze ente nnya mu lumbeerwe. Tovanga ku kutegeera kumanya nti guli mulambo guli mu nju. Wadde omugagga abadde n'obukadde 5 ku akawunti, omulambo guli mu nju. Tebasalira musaayi ku lunaku olwo. Mugende nga mulambula amaka g'abagagga ge gakyasinzeemu ebizibu. Be bakyasinze okuzaala abaana abatategeera, abaana abatunula engeri, abatunula ng'ebiwojjolo, abaana abalema, abaana abagongobadde engalo, abaana abatunula ng'abawuttufu. Abasinga obungi obasanga mu maka g'abagagga. Oli n'azaala ekyana buli kyakulya weekiri, buli kimu weekiri, naye ng'ekyana kimawube kitambula kiwunzisa omutwe. Naye nga ssente we ziri ewaka omugagga alina miliyoni 5. Okitegedde? Ebyama by'ennono, ebyama by'ennono birina okukuumibwa nga bwe zaali. Okitegedde? Mutunuulire ebyama by'abagagga oba ebintu by'abagagga, eby'obugagga by'abagagga nga bamaze okufa biyisibwa bitya? Kubanga omugagga w'abeerera waayonoonera ddala ekika n'akyefuga. Omugagga bw'agamba nti tewali kusamira, taata ne bassenga ne baani olw'okuba ewaka yagula akawunga, bonna nga bagamba ayogedde, kyayogera kye kituufu. Gwaliko olubaale nga bakusindiikiriza. Lwaki? Byana bino ebifunye ku ddoboozi awaka bifuuka bikatonda ne byefuga ewaka wammwe. Mwabalala ne mubanga abataazaalwa, biri bwe bijja bye bisalawo. Bw'oleeta ekiteeso bakirinza gundi olw'okuba akolera mu bbanka Nakawa. Okitegedde?
abaana b'abantu bangi, embuto zikulukuta, embuto zivaamu, bazaala abaana ne bafa, oli n'azaala abaana ne batawangaalawo. Okitegedde? Ebizibu byonna biri ku mbuto, ebiso ebitatadde. Emizimu giba gibanja tetugaanye, naye emizimu egisitukira mu bubi kiva ku ki? Okusimba malagala ku malaalo mulekeraawo, okutwala abasawo ku malaalo ne bakolerako emikolo gy'okusalirako enkoko mulekeraawo, okusimba eddagala ku malaalo mulekeraawo, okusalira emisaayi ng'omufu yafudde ewaka mulekeraawo. Okitegedde? Mujja kulaba ng'emizimu tegisituka mu bubi. Omuzimu gukubanja ekibbo n'olubugo tegulina kujjira mu bulabe. Kiki ekikutumisa enkoko enzirugavu ekuyisibweko wenna okuva ku mutwe mirundi 9, mu kifuba emirundi 9, mu lubuto emirundi 9, mu kisekeseke emirundi 9? Enkoko eyo neemala ne bakugamba gaziya amagulu ne bagiwanika waggulu paka ku busolo. Enkoko eyo ne bagamba giwanduleko emirundi 9. Noga buli ekimbaddeko kyonna n'ekyanyambala n'ekyakolebwa abansooka nga kikyamu kigende n'enkoko eno. Enkoko eno enkokoddeko buli kikyamu. Omusawo n'agikwata nga naawe ogikutte n'ogyekasuka emabega. Neekugwa enkoto. Kiki? Ebintu byonna biba mu kika. Nga bikolebwa mu kika naye oyinza okubinnyonnyola. Biri mu kika. Omuzimu bwe gujja guliko ebirogo, guliko ebintu eby'enjawulo. Enkoko byegenda nabyo erina kuba nzirugavu. Olw'okuba osaanyawo biri tolina gisala, terina kuyiwa musaayi mulundi gwakubiri. Abasalira ku bantu enkoko bakyamu. Okitegedde? Enkoko erina kuyisibwako nga namu n'ogita n'egenda nabyo. Awo mulyoke muwa omuzimu olubugo gujje mu bulungi, ate omuzzukulu n'aleme kudda ku kiso. Awo olyoke oteekewo akambe k'omuzimu, ekibbo, olubugo, ogwambaze. Si kirungi muntu kuva eri olw'okuba omuzimu gumubanja n'otuuka ng'omwambaza bintu bya jjajjaawe. Omanye ebimuliko okuva emabega, omanye ebijja byewaabwe, omanye emizimu gisituka naki. Omuzimu gumubanja, agulaba, gujja ne gumunyanya ne gumukankanya, aguze olubugo lumukwasiddwa, takoleddwako mukolo. Omuntu yandibadde okukwasibwa ebintu bya bajjajjaabe ayitako mu byogo. Bw'aba tafunye enkoko nzirugavu yandimaze kunaaba ebyogo ennaku 9 waakiri at least, n'alyoka afuna olubugo. Bw'aba tasobodde nga tayina budde bwa byogo bya nnaku 9, aleete enkoko emuyisibweko, amala agiwanduleko amalusu emirundi 9, agende nti byonna ebifumbekedde mu kika nga bikyamu jjajja, ebisitukirako jjajja, byonna bigende n'enkoko eno. Era omusawo bw'aba agikuteeka ku muntu agamba nti sigoba lubaale, wabula ebikyamu ebiri mu lubaale byonna ebyakolebwa ab'ekika abantu ababi, buli bibi byonna ebizikiza biki byonna, jjajja tukwataganyize wamu mu abatudde ku muzzukulu tusobole okutukula, tujjewo ekizikiza waddewo ekitangaala. Musawo ng'alyoka agikuyisaako, mugikwata mwenna n'egwa enkoto. Naye ng'enkoko erina okutuukako mu busolo, bagikubamu mu busolo ne mu nkwawa, kuba mwe mwekweka ebikyamu. Mu nkwawa ne mu busolo wansi mu magulu mwe mwekweka ebikyamu. Okitegedde? Balyoke bakwasa olubugo lwa jjajjaawo. Bw'oddamu n'okulukusa omwana ojja n'ombuuka. Gwe omusajja wenna nga wabulwa omwana, nga tozaalanga ku mwana, naye nga mukazi wo gw'oyina ayinayo omwana, ekizibu kiri ku ggwe. Ogwo nagwo muzimu. Oba n'omuzimu nga gwasamiriranga lubaale oyo naye nga wagaana okugumanya, ne gukugamba kale ezenkanankana n'ebisikikolera ensi, n'okola ebyobugagga byo nga bijja kusikirwa batwazi, n'okaaba amaziga ng'olaba ozimba ennyumba yo naye nga tolina mwana mu nsi, ng'olunaafa bw'oti muganda wagenda kugyegazaanyizaamu. Oluusi baganda bo tebakutegeera, oluusi si mikwano gyo. Olufa bw'oti muganda wagitwale. Oba omwana wa muganda wo basobola okukuteerako omwana wa muganda wo n'akusikira agitwale, naye nga lwaki kyannaku nnyo okufa nga tolesse mwana.
ogwo muzimu. Ebintu byensi bireme beemazaamu, emirimu gireme beemazaamu, era ojja kutuuka ofe ng'era olaba ensi ogiyiseemu ng'omusiru. Era bw'ogenda obbitunulira kye kimu, atudde n'akola lubaale yasinga. Era ogenda obbitunuulira okola n'osaba omulimu ndi mwavu kati osooka ne weebuuza okolerera ani. Banne abantu babuyabuya. Toyina mwana mu nsi. Bagambye tuula wansi otereeze lubaale. Ogamba nkola ssente. Naawe tuula weebuuze kati nkolerera ani, nkolera ki? Ogezezzaako omukazi omwebaseeko okuva ddi agaanye okufuna olubuto. Kyokka ye ayinayo abaana. Suwaddira omaze okukakasa ne bw'oba tewasoma nti nze kizibu. Ogambye nina okukola, nina okusaba emirimu, nina okukola. Era ogenda okweganga era okolerera lubuto nga ne bwe wanditudde okukola lubaale era wandiridde. Okujjako obubuyabuya. Okitegedde? Abantu mubeere bagezi. Tuula wansi, bw'abanga lubaale akubanja yakusiba, akuwa omwana. Tonnakaddiwa, onookolawo z'okoze. Si buli afuna ssente nti ali ku by'abazadde. Si buli mugagga gw'olaba muno nti taata ye yamugulira w'abeera. Si buli muntu gw'olaba mu nsi nti we yazimba kitaawe ye yamuwaawo. Eri abaana abaweebwa kituufu. Nange kamwa koogera jjajjange yampawo embeera. Kitange jjajja yamuwa w'abeera. Tulina n'abantu abalala ku byalo bye tulaba nga waasinzira mu maka go genda okukola taata we yamuwaawo. N'ate si buli omu nti baamuwa w'abeera. N'olwekyo togeraageranyanga nsi. Totekanga minzaani ku nsi nti nkola abaana bange bwe balibeera. Lwana ku bbanja kuba oyinza okulekawo era abaana ne batondawo. Endayo bwe bankolimire ofudde n'amabanja buli mwana eyakuvaamu tajja kutwala bya bwereere. Embwa ezaalambwa omusambwa guzaalambwa musambwa. Bw'oba obaddeko lubaale n'entumbwe eziri kuvaamu abaana bali kuva mu ntumbwe era nabo bajja kubeerako emisambwa. Tegiri bakkiriza kutwala bya bwereere. Era oliba tonnavunda. Abaana ng'oli agamba kantunda akatundu kange ngende nkolewo emirimu. Akakomenyedde ebbanga Pawulo Kafeero yasiibanga mu nzikiza mu matumbi n'asula ng'ayimba aleretuka. Okitegedde abonaabona n'agenda ku nnyanja ku mwalo luddawa mubende mu kyala anoonya ssente. Mulabe ekyaliwo ng'amaze okufa. Okitegedde ebintu bye yabonaabonera ebbanga eppanvu. Okitegedde bye bibaawo. Ensi ogikunguddemu ki? Abaana future ki gy'obalekedde? Okuweerera abaana si ye future yaabwe. Oweerera omwana n'aba ne diguli, ffe tubalabyeko era tubayina nga balina diguli, abamu balina ziddiguli 2. Naye ng'olwaleero bali mu kukola lubaale. Buli kimu bakigezezzaako kigaanyi. Okusoma kuyamba famire erina kye yeekoledde. Okusoma tekuyamba muntu aweerera mwana ng'ali ku dduka. Kitegedde? Tulina kitaffe baalwana nnyo okumusomesa Makerere n'amalako n'agaggawala nnyo. Yagaggawala emyaka 5 ne yeewa obutwa n'afa. Nze kamwa koogera kitaffe omuto. Lwaki? Lubaano n'oyo yonna gwe ntuddemu yali abanja. Sooka otunuulire obunene bw'olubiri, otunuulire obugazi bw'ensonga, otunuulire amaanyi ge ntuddemu gaali gabanja. Kuba ebiseera ebyo nali muto, nali mwana muto. Ne balwana nnyo ndoza baatunda ne ku kibanja ne bamuweerera n'afuna ssente n'akolerako Kenya luddawa mu UN. Okitegedde? Emyaka ssente yaziwangaliramu emyaka 5 kwena. Yeewa butwa n'afa n'avaawo ate yali omugagga yekka mu famire. Oweerera waaki anakkaabya agajjulujjulu? Weetereeze. Omukisa guva bukojja. Bw'oba mwana wa buwala baako by'otereeza abaana b'omu nsi beeyagale. Kola ebintu eby'ensibo ebitalisaanawo. Kola ebintu by'ensibo olibeera magombe ng'ekibanja kiwatawaanira omwana wakinywereddemu era nga takitunda azaaliremu abaana nga wakimuwa mwana gw'omuzaala. Kikuba encukwe nga wafa ng'ebintu byegazanyirizaamu balala. Gwabuliddwa omwana ng'oli musajja. Tuula wansi ku buliri olowooze. Ogambe ntawaana nsula ntunula nkola kiro. Nkolerera ani? Weeteekemu ekibuuzo ekyo. Nkolerera ani? Soko tunulire ku baganda bo olondeyo omu. Ogambe ennyumba yange gye nzimba alabika ndoza Kasekende yali gitwala. Kati ogabizo gatte oyawuze. Ogambe Kasekende yambonyaabonya. Nkolerera Kasekende. Tuula ku kitanda. Okola ku mirimu bakufuga. Okitegedde bakuduumira olina okukeera.
oluusi okoze kiro osobola otunula nkola kuba bulungi oguze poloti oli mu kuzimba kati tuula wansi ogaye nti mu kukola ne mu kufuna ssente mpita mu bulumi oluusi ndi ku mawanga kati lowoozayo omu ku baganda bo alitwala ebyo ng'omaze okufa kati sooka ofune ekibuuzo ogaye nti ekitegeeza okubonaabona kuno kwonna nkolerera kaseekendi kitegedde mwekkakkanye tuula wansi manya ekikubanjibwa kiwa obudde kola tuukiriza ensonga z'olina okutuukiriza by'oyagala ofiire mu ssanyu by'oyagala ojja kubifuna jjajjawo ye yakusiba ogwo muzimu oliko obuyinza omuntu yenna ng'abuliddwa oluzaalo ng'oli musajja naye ng'omukazi gw'olina yazaalako ogwo muzimu gubanja ogwo muzimu gutekukuba nga gwasamiranga lubaale olunyiririmu otudde luyina okuzikirira bw'onooba togutegedde olunyiririmu otudde luyina okuzikirira ogwo muzimu tuula wansi otunuulire ensi nti nkolerera bwiriiri bw'omala okumanya nti nkolerera bwiriiri komawo ewaka komawo wansi tuula wansi kola by'olina okukola osobole by'okola okufuna omusika waabyo kati olwaleero by'okola obikolerera batwazi by'okola okolera batwazi komawo ewaka ng'okyali muto otuule wansi okole by'okola olekewo alibitwala ng'owulira omutima gwo y'oyo nga ye mwana ne buwulireko omwana wa myaka 2 naye ng'ofudde ozadde nkiddamu bw'oba tolina mwana ng'oli musajja naye ng'omukazi gw'olina alina abaana lowooza ogambe nti mbonaabona nkola ne mbonaabona n'ensula nga ntonola ebintu byange ebyembonyaabonya entuyo zonna n'amaanyi byani era nkolerera ani okomewo ewaka otuule wamu weetereeze oyinza okusanga omuntu bw'atyo ng'aloota amasomero aloota azzeeyo ku ssomero aloota alina obwana bwe yasomanga nabo aloota ali mu leevo ya P2 ali ku ssomero asoma bw'oba olina ekirooto ekyo nga tuyina mwana bakugamba kugenda mu mbiri kutabaala kutuula eyo kwefuulanga musibe jjajjaawo yalina ebibyo butamanyabwo bwe bukunguzza n'ensi onootambula n'ensi onookomawa nga tolina nekyokolerera okolerera lubuto kituufu ansa okolera lubuto bw'olya n'onywa ebibyo olwo ng'obigabanye ku nsi kati otawaanira ky'okuzimba otawaanira ky'okufuna poloti nze mbeera omuntu bw'ati nga sisobola kutuula wamu kukola lubaale singa zenkola zendya okitegedde singa zenkola zendya singa nkola neneesanyusa nengenda ku biiki nengenda luddawa nenywa amata nendya biki nendya nenjabika kitegedde kakati ate kimbonyaabonya nti njiwa bulooka nzimba nju nkolerera ani okitegedde kati onaakolerera lubuto era nze singa ssente nzizza ku mumwa singa buli kirungi nkyambala nandibadde nkola nnyo n'engulayo akamotoka nensanyusa obulamu bwange kuba mmanyi ngenda kuzikirira abantu babuyabuya oloota amasomero ze ku masomero genda mu mbiri wekkakkanye genda otuule mu mbiri ng'okyali muto tolinda kaddiwa ng'oyisizza emyaka egizaala okyali myaka egizaala okyali myaka egisobola okulaba ku mwana wo n'ofa nga alina emyaka 5 alina 10 alina 15 kuba tomanyi buwangaazi bwo gye bulibeera okyalina chansi kitegedde okyalina chansi eyeetereeza n'ogabana ku ssanyu n'ozaala ku mwana komawiika tuula wamu okolerera ani baganda bo b'okolerera tebalina mikono watonderwa kukolerera muganda wo nga tolina mwana mu nsi otegedde ebbanja likubanja komawiika lituulirire liwo omwaka lyebakirire jjajjaawo akute akuwa omukazi omuzaalemu omwana omubale nti akayumba kanga kejindi omwana wange Jofule mu ssanyu nfudde naye okufa lese omwana nnababuulira naakomawa weewaawo abakuume
liiso ddene dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.